kastonyikiza obuweereza ekitiibwa ekigendera ku ntebe mwotudde kyekola kyokka. Era wano kaneebaze kojjange Mathias Mpuuga kubanga naye aweereza n'aweesa ekitiibwa entebe ey'oludda oluvuganya gavumenti. Era aweeseza ekitiibwa obw'MP obubaka bwa Parliament abuweeseza ekitiibwa. Obukulembeze tubukola mu ngeri za njawulo. Ndowooza Honorable Kasolo yakyogedde. Waliwo mu bukulembeze nga baagala kukuba ssekitulege. Mwebali omukulembeze anyumirwa ssekitulege. Omanyi ssekitulege wakubirwa abaana tebaggwawo. Waliwo omukulembeze alondoola ensonga abantu ne bakunukkira bamulengere kubanga alina ensonga gy'ayanja. Obukulembeze si kazannyo n'ebyobufuzi si muzannyo kubanga ebyobufuzi ebibi bitta amawanga, bitta abantu. Twagala abakulembeze abeewa ekitiibwa kubanga yeewa ekitiibwa yagobererwa. Edda waabangayo abasajja abazannya obugologoosi nga bagenda n'abantu we banywera omwenge olw'eggulo ne basuka obugologoosi abantu ne bakuŋŋaana. Omukulembeze ow'engeri ng'eyo naye asobola okubeerayo. Naye mwe abaami ba Kabaka sitwagala abakulembeze nga muli awo muzannya bugologoosi nga mulina emiramwa gye mulondola egitegeerekeka gy'osobola okwogera leero n'ogiddamu n'enkya nga tokwatiddwa nsonyi. Nze Mathias Mpuuga bwe mbadde mmulaba. Omukulembeze yaleeta ebbugumu mu ntebe mwatudde. Bw'oba oli mukulembeze ng'okyakaayanira entebe otuuse ku mukolo tebakutegedde obuweereza bwo tebunaba kunnyikira. Waliwo abajja gye ndi nti omanyi tubeera eyo tebatulaba ku mikolo tebatulaba tonnaba kunnyikiza buweereza.